Mukazi Farida nakazi bwa maze banga abantu bamugamba ine ekigere ky'ekisira ne towuliriza. Nenkugamba ye mukazi ayogeze simbe yanibadde asana okuba n'omusajja yino omugagga omuyisiramu. Ne mugamba ye mukazi yanibadde nga talina na budde bulera abaana bo gwe bozadde mu bimisiikini. Ne mugamba ye mukazi yanibadde nga mugagga bukimwakinya kwa basajja basiramu beera ne sente buli muntu yandiyegombye okubeera ko ne Farida. First of all, she's black beauty. She's educated, muntu alina discipline, naye alina ebisirani mbasajja. Ne mugamba Bruno, bwe bakugambanga nti otwakula naye abantu b'e Masaka bawulirize. Bw'aba yabadde mu komite ebadde egenda okubeera ng'ekuyamba mu kivulu, ze nategeeredde togenda kufuna. Ngamba wakite wange, ngamba nategedde obunamba bugenda siimuuka. Ne nkugamba yategeka ekivulu kye bayita Masaka Fete, yafuna abantu 14. Ng'omu ku bo eyasinga okubeera ng'akuba ekkereyo omusajja yamuziniranga mu bikata by'amatooke bya Lumonde e Masaka. Family nayo nejjane Sunda Beni gwe bazaana yatyayo lingiza. Edrisa Musuza bamukubira simu nga jjo kumuyambako nayo we Masaka n'agaba emmotoka yabise omupiira. Nga naye atidde okuyimbira abantu abasatu. Ne mugamba Bruno, making sure abajjajja ne bajjajja abantu abali spiritual bawuliriza ba Godfather nga bagamba owolukala abawarukala. Tuli basajja bagana tukkiriza mbino ebintu. Omuntu w'ebisiraani abawa bisiraani period. Omuntu itinzi atwitinze n'agamba nti kati anona Bobi Wine musaba Mukama mpa obulamu nkirabeko nga mutudde ajja mufuukira ekizibu obuulira Bobi Wine si muntu. Bobi Wine is an idea. Bw'otunuulira omwana oli ow'emagere Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nolowooza nti nno ye idea ya Kyagulanyi Ssentamu de Bobi Wine omukulembeze wa Nuupu obeera olabye kumpi. Bobi Wine yasiizinga okuba omuntu. Bobi Wine is an idea ey'Abannayuganda bakooye. Kale mutwitinzi tatutwala mu kukemebwa. Tatutwala mu kukemebwa. Tumusaba atuwonye okukemebwa, tatwala ggwanga lyaffe mu musaayi kubanga bw'anaagenda amuyoole nga bwe yeewaana ebinaddirya bisobola okuba ebizibu ennyo. The curve for freedom is a long one, so stressing and hurting one, but it always bends on the right side of justice. Bakugamba nti olugendo lw'okufuna eddembe lyo luwanvu, lukooya, lunyiiza, naye ate gye lukiikira bwe ruti lukiikira ku saidi y'amazima. Tugenda kuwangula Museveni nowa mutu omuwambi. Yes, tetumanyi gyali. Yes, abaka ba parliament bo nga bulijjo bali mu business as usual. Nfo kyokugamba unless ng'otadde abantu baffe n'obatuwa nawe business zo katuziveemu. Yes, but the good news is muna Uganda it always seems impossible until it is done. Okirabanga ekitasoboka n'epaka nga kiwedde. Nabagamba stage gye tuyingidde eno ekyasinze okubeera deadliest stage, naye ate bakugamba biggwa byokya. Biggwa byokya. Museveni, Muhoozi Kainerugaba ne system yo, you are going to face on the depth of an ocean. One day, justice is going to come to Uganda, and it is not very far. Bana Uganda tugenda kutuuka gye tulaga. Abantu abasinga mwagala kulumba. Yes, nze nabagamba sina gwe ngana kulumba, gwe lumba. Ukasa wejamu kiri ekintu tu, kasito kijjamu. Nze nakugamba lole yange. Nina kubuusa gwe kyotamanyi buli lunaku, nino kikola. Okitegera ekintu ekyo? Naye ate nkugamba, there is time to strike. Yo time egenda kubeerayo. Stage eno gye tuliko mu revolution. Dictatorship eri mu kicks of a dying horse. Emigere gy'embalaasi egisembayo nabagamba gino gibeera gya ttabu. Kubanga revolution eno etambulira ku bintu bisatu. PSE. Policies. Twamukuba. Policies tezikyamufevalinga wadde naaka. Senga muwangula mu policies zino, system etagala. Kati system kasite kutandika okutagala ekola events ekola events ezigiraga nti ekyali y'amaanyi okulaga abantu nabo abagikiririzamu nti kituufu ekyayimiridde naye nga ina actual sense because policies tezikyagifevalinga eba egudde eba tekyasobola. Kati Museveni bino ebintu byali mu kukola. One, to instill fear. Kugambye akozesa intimidation. Akikola atya? Agenda kunoonya amaloboozi agonna agogera nabagamba nze bino mbyogera. Naye ngezaako nnyo okubikulaga gwe Munnayuganda nkimanyi nti time egenda kutuuka either nga bandidde oba nga banzijewo, but ffe tugamba come what may. Ekijja kijje, tetulina kye tutya atya. Okitegera ekintu ekyo? Naawe kikyo olina okukola, toyina kutya. Niwe bajjewo Shama waddewo bashama abalala.
Kyenkukakasa nti kweno stage Museveni takyasobola kutta Munnayuganda tasobola. Kati ekintu kyasobola okukola kiki? Asobola okutukwata n'atwala amakomera n'atutulugunya n'amaana atukasukire bweru. Abalala mufune ekyokuyiga mbumutye. Naye nkubuulira kino twajja mu lutalo Museveni. Nawe Munnayuganda nkugamba eyajja okulya emberenge. Kati ndowooza stage gye tutuuseeko giraba. Wano teri kulya mberenge. Wano teri kunywa munaanansi. Tuli mu byaddala. Tuli mu byaddala. Naye Museveni ali mu kututestinga. Atutestinga. Agezezaako tribalism eganye. Agezezaako kuleeta abalalo bagwa abantu ku ttaka alabe nti watandikawo ebijambya biganye. Agezezaako kutema ab'e Masaka biganye. Kati ali mu kuyoola abantu. Yes. Eno dictatorship kasite etuuka nga yeesigama gye gokka omanya awedde. Yalabye byavudde mu kalulu. Yabirabye. Yakyenta kyalina favor y'Abannayuganda yonna. Tagirina. Kati gundi gyasigaze eryemu, reliance eryemu alina kulirayinga ku majeege. Kyokka buli teeka eriri mu kukolebwa essaawa eno mu Uganda litagetinze National Unity Platform. Buli teeka lye bali mu kukola ya National Unity Platform nakugamba always revolution weba erwana ne dictatorship weba yerwanako. Dictatorship ye system. Ye system ya Museveni erina okwerwanako. Naye ng'ekola events ezo ezigenda okunafuya gwe kubanga mu policies always tezibera ku side Museveni atya akalulu. Akatya nakugamba kati ekimutaasa creatinga ekintu kye bayita civil war mu Uganda omwo. Ekimutaasa osegera ekintu ekyo naye fear not protest vote ye kutaasa mu Uganda. Nkiddamu protest vote ye kutaasa ku mu Uganda. Teri kirala. Shama nsobola okukwatibwa. Shama nsobola okukwatibwa yes ne bantwala ne bangira mida. Nette kigenda kusitula gwe. Lwaki? Otalo balukwasa Bannayuganda. Gwobanga mukamwako okyalinamu ekigambo tu. Meaning us. Tonategeera kose eno mission tonagitegeera. Oshegere ekintu ekyo. Tonagitegeera. Kasita obeera tu. Okozeewo ki? Igwe omuntu. Wogamba mbu tusituke. Bameka bootegese obogenda okusituka nawe gwe bakulembera obootegese obogamba tu. Yesonga lwaki ffe tupreachinga protest vote kubanga revolution eno esentalinga ku kintu kimu. Buli Munnayuganda olina okufuna kyolwanira. Buli Munnayuganda agenda kulwanira akaluluke. Buli omu agenda kalwanira. Buli Munnayuganda agenda kufaafagana ne Museveni ng'akutte ku revolution leader. Agenda kufaafagana naye. Abantu abasinga n'owamu tebajja mu postinga. Tebajja mu postinga. Nga baka parliament batasobola kufuluma parliament olwokubanga n'owamu yakwatiddwa. Balina okulaga nti committees zikyatambula na buli kimu bakulaga business as usual. Naye mbaka wa parliament yo bana bamubba akaluluke nga bakabba. Nkubuli ajja kuluma n'ogwa waggulu. Eyo mbaka wa parliament yo kubanga ayagala yakolere mu system ye. Wabula naawe revolution oba omuntu ayagala enkyuka kyukolwa ebizibu ebikunyinga kubanga tebigenda kuvaawo. Ojja kulwanira akapapula ku kali kubanga kikagenda okyusa system eyo ekunyigiriza. Wabula ate n'ekirala senga revolution leader aba akwatiddwako tewali nsonga lwaki tugwa tugenda mu kalulu. Teri kalulu tetujja kalonda. Kitegeeza ki? Awo Museveni aba alonze hardware. Otegera abeera alonze hardware. Senga revolution leader ono bamulemesa okunominatinga ogenda ku ballot. Nalubeera lutalulala kwa tugenda kulonda ki? Kyekikyusa system bonna bafere. Opposition MP Mathias Mpuuga afulumi alegenda kuleeta tteeka erinyigiriza National Unity Platform bebo babadde akola nabo mu system eriginyigiriza. Naye opposition leader Mpuuga tasobola kuleeta tteeka oba tasobola buli we yali leader of opposition yatasobola kuleka babaka ba parliament kubeera bweru olwokubanga abaana bakwatibwa. Naye ate tteeka erinyigiriza National Unity Platform alireeta. Byabadde mu politics gwe babadde bakuzanyisa kino kye bayita revolution. So Munnayuganda tugenda mu protest vote. Nini nabagamba nti eno stage gwe bakwata ne bakuteeka awo revolution we kusiimye obeere. We bakutwala mu kkomera enjiri gitandikirewo mu kkomera. Preaching enjiri mu kkomera. Kyoba okola. Tetugenda kwegayirira Museveni. Njagala mutunulye posti zino. Tezikyaliko free our people. Buli otugala Museveni free our people tuba tumwegayirira. Tuba tumwegayirira ekyo kyayagala Museveni essaawa eno ali mu kunoonya bargaining chip gy'anoonya. Ayagala dialogue naye nga ye alina bargaining chip. Nga ye alina amapeesa kwe tuyimiridde kwe tutambuliza dialogue. Nga yagalina. Okyegera ekintu ekyo. Tugenda kukkiriza kufukaamirira Museveni ekyo tebakimulimba. Neeraza nnyo kanso Katana respect
wabalaze nti ffe ssente size ziyimirizawo national unity platform tiwadde baleeta ekiteeka ekya dialogue ng'eri forced nga yampaka mu iPod obagambye ffe tetujja kujjayo nga mutunyigiriza nga byampaka tetujja gigenda mu iPod tetugenda kugendayo twagala Museveni akeere ku makya agambe njagala dialogue agyesabire then ffe tumuwe place tumuwe venue tumugambe tujagala ku State Square ng'ensi eraba naye byakwata abantu n'abateeka mu kizikiza eyo n'akuteeka kigambo tusi ekiwunya ku bulago atagamba mbu tuteese ani gwagenda okugalya mu bisenge eyo kati bonna abaka ba parliament bali mu kufa batoba balete ebiteeka mu national unity platform esobole okugenda mu dialogue ne Museveni ebyo tebabalimba. We came to fight and we shall fight for our freedom. Our freedom is not negotiable. Tebaliteesaako nsonga lwaki tugamba mu abaka ba parliament mufulume naye namwe mutufuukidde ekizibu then nawe ayagala okusituka wejjemu ekigambo tu keera ku makya olumbe abalala bajja kwegattako naye obanga tosobola ngowooza tu teri agenda kusituka teri. Speak muna Uganda speak nowa mutwe waavudde tuteeko banowa mutwe 10 weebuuze lwaki Museveni akwata omuntu eyeetunuzaamu essimu lwaki amukwata yeetunuzaamu essimu oba etukola kale tebiina kye bimukola lwaki atukwata abaana aboogera abaagaza ki speak okyembasaba tosirika yogera kyokka kyekigenda okununula Uganda tugenda kwogera tugenda kubuusa bannayuganda tugenda kuba Museveni protest vote bannayuganda bagenda kusituka okulwanirira ekyabwe buli munnayuganda ogenda kulwanirira kapapulako tolwanirira shama togenda kumulwanirira kubanga ffenna ebizibu bitunyiga kyekimu naye kitugatta nti omuntu atwetera ebizibu ali omu ye Museveni ne system ye. We shall not give up. That is my word for you. Ekyo mbabuulira ebigambo byange bino ne bakeera ku makya ne bakugamba shama bamulidde tosirika yogera sigala ng'oyogera. Museveni talina makomera gagenda tusiba talina makomera gyagenda tuteeka ffenna era tujja tuuka tumuyitirireko atuveeko atwesonyiwe bakita defiance mputtu tulina kumulaga mputtu yegendo tutaasa teri kirala. Respect.